wabula nze kyemba advisinga bw'obanga osoma erimu osooka n'oyiga malaka. Bw'obanga osoma erimu osooka n'oyiga ekyo ekikyo nga tonnaba kutandika kunonooza biriki birala. Tegereka bulungi. Waliwo abavubuka bentera okulaba nga ye buli kaseera abeera ku peegi z'abalokole abavumirira obusiraamu. Wallahi ebisajja bino bivumirira obusiraamu. Naye nga wallahi talina kumanya kusobola kuzzaayo bulimbo bwo ne doubts n'okubuusabuusa kwe bamukola ki kwe bamuteekamu. Obudde obwo bw'omala ng'olaba ebintu ebyo sooka osome ebibyo obikole ki obitegeere. Bw'obanga oyagala okutegeera sunna, tegereka bulungi, sooka osome ku bannassunna abamanyiddwa abadifendinga sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osooka otegeera ebibyo nga tonnaba kutegeera biriwa biri sayidi eri. Bw'omala okutegeera ebibyo then ng'olina okumanya okumala nga weetengeredde ekimala then ng'olyoka okulosinga oddawa odda sayidi eri olabe bali bagamba batya. Era abamanyi baffe bakolanga ekintu kye tuyita rad, nga bwe bamala okubeera nti bakubuulira ekikyo nekyolina okubeerako ne baleeta obujulizi obuli satisfying, then bamala nga bakugamba waliwo abaagamba bwe bati. Wabula naruddu alaihim, tubaddiza ekigambo kyabwe nga tugamba. Ntegerekesa bulungi bannange, totandikira mu shubaha, totandikiranga mu bintu ebigenda okuleetera okubuusabuusa. Waliwo omuvubuka gwe nasangako awo kwa UIU ng'asoma nnyo obutabo obwo obw'abashia. Waliwo omusajja yali mu Tunisia yawandiika ekitabo nti yava mu busunni n'ayingira obushiya n'alaga ensonga ze ng'ayogera ku bya Ali n'ebirala n'obunyonyinyonyi ezo story abashiya ze batera okukola ki okuspreadinga. Kati tukusanze ng'osoma akatabo bwe katyo naye ng'ate ne ahadithi ezitandikirwako tozimanyi, Oluwarabu tonnaba kuluyiga, tonnaba kusoma Quran, ate obakidde akatabo kali akalala kagenda kuteekamu okubuusabuusa naye nga toyina kumanya kusobola kukola ki kukuzaayo. Yadde ng'abamanyi babeerawo abasobola okubeera nti bakubuulira amazima, wabula problem weebeera kubeera nti ofunye okubuusabuusa naye nga mu kaseera awo oli toyina ngeri yonna gy'osobola kukivaamu. Kye tugamba nti sooka osome malaka, sooka osome ebyo ebibyo ebikusigaza ku nsibuko ne ku manhaji ey'abalongoofu abatukola ki abatusooka. Tegerekesa bulungi bannange.